temwerabira tukyali ku Robs Media Yugi banange Robs Media Yugi ekibozibozi kya sabbiiti awo kasooka babuuzeeko Joshua yo maze eyo bwati wannange amaze babongako awo kasajja kababuuzeeko naye abatu abana batowuliza mwe namba buzizaako tuli mu kibozibozi kya sabbiiti so akazi kaliwo otaba mwami abakamya Sam agogedde omwami obugyeko babuulire ssebo anti amannya ogogedde agita tagikola ki anyowomya kamya Sam bozibozi muki ku sabbiiti nini n'ekyo ate balowooza nze nayawukana nnyo ku bogezo n'abaddewo nange nze lito Emma nekkiriza nze njanjule n'omulamwa yanjula ssebo tugende maaso waliwo kye bayita okulonda abaweereza mu kkanisa ne bagamba nti omwoyo nga bwe yaluŋŋamizza naye nga balonze omuntu atagenda na kubayamba ne bakaba nti omwoyo yaluŋŋamizza waliwo nti balonda mu kkanisa nga tagenda kuyamba kkanisa mu kitongole ekyo naye nga bo bagamba kimu omwoyo yaluŋŋamizza ne weewuunya mwoyo yavuddewa mu kulonda era yasizeewo ate ku bigenda bayamba simanyi tuza tunayogerako ekyo ssebo buli be balonda omwoyo yabaluŋŋamizza yes lwaki bayina ebisaanyizo baga communication emono ema mukugu mu nsonga eno nti yes mukugu ne bagamba nti kakati wawe tuyinza bannange anti tuli ku sabbiiti akeetalo kangi naayitamu naboka ne mujja tusaasira tujja baba kabubasi anakola ki bayita mu set tujja baba ssebo omwoyo alungamya talungamya naye abantu busooke babuuza nze nja kuva eri siina buyigi simanyi na byenkola mmwe just kubanga mundabye tulonda Teacher Fiona nti Teacher Fiona oyo mu bavubuka abasobola bulungi kubanga nze mundabye nkuba akakalu kange nkuba akataayi n'akakooti akabbula nsobana nze sibisobola kunyuma bunyumire sibisobola bwe ku kyaki ojja kulya buli ssebo ne bakuwokolebera kulya nzija kwogera na Katonda wange kulu kasaki ensonga eyo gigambako ki ensonga eyo nze enakuwaza nnyo tutuuse n'okuba n'abantu abamu abayina ku birowoozo ebigazi ne basigala wabweru kigazi omulamu baguleese leero naye kigaziko kubanga bandibadde nga ebitongole ebiseera ebisinga wano nga bwe batulonda bya kisiikirize omuntu kati ekkanisa yatuuka kunyumira bunyumira tujjuza ebifo naye nga abasinga nja kuva waggulu ngamba nti tebatuyambye kubanga omuntu wandisoose mubuuza buli omu obukugu bwe buli tubadde omuntu oyo agenda tuyamba mu kitongole ekyo tumuteeka netuga tugamba omuntu mwoyo aluŋŋamizza nga naye tebatuyambye ovuganya gavumenti naye ovuganya gavumenti nga tonavuganya gavumenti mwabali wano mwenna waliwo yali addeko ku nominating committee nze akati wuliriza twali tunominating head prefect mu P7 chaka totandika ebyo byawukana bino bya kanisa Uncle Robert naliko ku nominating committee kizibu kyakukkiriza naye ssebo nalabako engeri gye balonda nti omwoyo aluŋŋamizza toberangayoko naliyoko ne balonda omuntu namukubira essimu nti gundi olondeddwa bakulunza ku kifo ekyo nasobola okukola n'ogamba musumba olwakubidde essimu n'ogamba nti musumba sijja sobola oba nja sobola naye wulira nzika kana akasinga okunnuma kankelaborating bulungi nnyo ne tulonda Emma ku kitongole olwokuba Emma ate ogamba omusumba nti musumba sijja sobola Emma nagamba musumba nja kukola ki naye nga Emma mu kitongole kyagenda tumenya Emma ng'agenda mmenya ekitongole akube n'ekigo nze banondawo mu pipeline n'engikuba ekigo akati era kye nakola lwaki wakkiriza nali manyi nsobola naye nga tosobola nali manyi nsobola nga nkyewulira nemala biyingira nenzula nti sisobola lito Emma nga tujja ewa Kamya Sam naliko ku nominating committee naye ekizibu ssebo kye nasanga twalonda abaweereza kanisa olaba nti nnene ebifo nga bitaano ne tugamba tujja kudda olunaku lwa Wednesday tujjuze ebifo nga tolina bisaanyiza abasinga ssebo Kamya Sam ndowooza okuba nga omwoyo aluŋŋamya nti waluŋŋamiza weewano kyaluŋŋamya n'afuna omuntu just omuntu aba taliimu bibala bya mwoyo kati gwe olw'okuba wakkiriza naye n'otamanya toliimu
bibala byaki bya mwoyo kati obutaba mu bibala bya mwoyo kyekikuleetera okukola eiza gadibengalye oba okukakasa nti tokola ki tosobola naye omwoyo alungamya oyo nga balonda Joshua okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize kati ate naye yennyini yali takola ki takkiriza naye ng'omwoyo gukoze eki gukkiriza mwoyo alungamiza nti ono yabakola ki yabasuuza kati naffe tufunayo wano Joshua otufunayo wano Joshua banjokyezaayo bannaye abatulaba n'abatuwuliriza banjokyezaayo onyonyodde ennyiriri eyo singuzi wabula banjokyezaayo ku lw'obwogi bw'obwongo zino kazigende mu kikondoolo kati bw'omuvinga okuva ku muntu nga bamaze omulonda abantu abamu bategeera bamaze kukola ki kubalonda n'alaba amaanyi ge n'obuki n'obusobozi bwe kati bw'omala okumanya amaanyi ge n'obusobozi bwe lwategeera nti kino ekifo nange mbadde nkisobola oba mbadde tukikola ki era nga bw'olaba wane example waliwo omuvubuka omwo bamuyita Kasimagwa Joshua Oweseguku bamulonda ne yeewunzika yinginiya Kasimagwa Joshua bamulonda mu kitongole kya ambassadors naye yakikola bulungi naye nga tukyali awo ng'okimanyi nti church board eba n'obuyinza omuntu ono bw'aweerezayo emyezi etaano nga mulaba avuluga ekitongole okuddamu olonda omulala nze nsuubira bwe kibajja ekiri mbadde simanyi nga sobola kootingawo bulungi kyandiyambyeko omulamwa gwa leero gwandibadde guwa ku magezi abatulaba n'abatuwuliza eyo gye tuli ebizingamiza enkola y'ekkanisa ekyamazima kiri nti omuntu ono bandibadde mu kifaananyi kye tugendamu ne kyakiboodi ezo bwe zituula ne batuula okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi oba 12 ne bamala 3 nga tewali kivuddeyo bakkirize ne kyakiboodi zino okutwalayo ku bantu bano baba batetwamulonze eno naye ng'obwongo bwe bwanjawuloko naye abantu abamu tugenda batiriza okuleeta abantu mu kyakiboodi nga bakibogwe nga mukine mu kitongole nga waali Kalemero nakyasobola okutembera pasifayina naye ng'okubyogerera ekituufu bituyambe ng'ekkanisa nga tebitugasa yadde n'akatono era se wabaawo nga basobola okootinga omuntu okumusikayo singa abantu twabasikayo dda emyezi 5 naba mwesunga sebo okyogerako mulimu akuuta akadingidi bamulondere ku kifo olimba naawe yeetega ne ku bukulembeze nakola ki nga beetega ati tabiirajo ozinga ali mu lukiiko olulonda anatuuka ku kakiiko akalonda neyekuutira akadingidi amanya jukira abadde betulanga amanya agagenda okulonda abaweereza akakiiko akalonda kati batandikirawo okwekutira akadingidi nande badde nsobola mamulaba mulonde tubirabye era n'abamu oluusi wano mu kanisa ebbanga lituwangaddeko mu kanisa nga kyamazima bannafu nga n'obukulembeze tebaagala buvaako wagamba naye nandi badde siriiko no nkoze nnyo bannange bwe batuuka okulonda nakisongole bwe nkita simanyi bwe kinaabeera bwaba yakitandika n'agamba nze nente ekitongole kino kigwa simanyi ayinza abantu abamu balowooza nti buli kimu be bakisobola nti bo bwe baba tebaliiwo tekigenda kusuka nkubuulire muganda wange ogenda kuba ekitongole kikole na bulungi nga gwe yali akikulira kyova olaba nze nagamba nkomamu akaguno ebya communication akatinka kanyuge eno kyekituukawo ngaekitongole kikyakwagala ati kakati kirungi ogenda nga bakyakwaga yagaliza ofune kirungi ogenda nga bakyakwagala nange nina gye nsiibudde nga bakyanjagala saamu kirungi naye sigaana naye ng'omukulembeze ogulumizaani nga tonna tugamba nti ogenda wano bwe tuli wano baani boogulumize bootaddewo bogamba nti babano mbasiibula Joshua wono basingira babiri wito babiri mwali mulagawa mulyoke mukiyingire mwali mulagawa mulyoke mukiyingire kale ono kakugalireyo oba mwakiyingira babiri leko nafuluma akugalireyo naye nga teri muntu munene kusinga kitongole nga bwe mulaba abasambi b'omupiira mulimu abasambi abatera okuzimba mu kiraabu naye mu abatendesa abamu benjagala ennyo akugamba genda va wano genda olabe ekiraabu bwenaagwa bunene so ndowooza ne wano nga tuli ku kanisa buweereza teri muweereza asinga kanisa bunene ffe tubikozesebwa gwe Katonda actually kye nategera ku ofiisi z'ekkanisa we just watch by them
you don't own them. And after we leave them. Aha, nti bwemba communication bwemba mwendi ngenda gifiiringa naye ngifiiringa ofiinze ekiseera bwe kituuka nga njivaamu mulala ng'akwata Gwebale nnyo. so ndowooza abantu kimanyi Tutandike n'osiibulanga ekiseera tekinnaggwaayo ogambe nti okusinziira wenkoledde naye mulimu n'abamu nga olabira ddala ekitongole bannange akizza mabega nabo bakkiriza okuwabulwakoko naye omuntu agamba ekitongole kyange gundi bakyayingidde ekitongole kyange naye ng'olabira ddala ekitongole akivuga kudda mabega fena twandibadde tugamba nti wummula manyifa abaga tugamba ekita ekitava ku ssengejjero era nze yabadde ensonga yange eyo mukulu Semwoyo so wampadde akazindalo njogereko yabadde ensonga yange eyo nti wano mu kulonda abaweereza leka baleme kugamba nti Mwoyo aluŋŋamizza balonde omuntu agenda agasa kitongole Mwoyo abaluŋŋamya okulonda agenda okugasa kitongole anti olw'okuba nti tusooka kusaba tusuubira abantu nti bagenda londa abantu abagenda okulonda naye nze ndowooza tulina longoosa wano nti ffe wabalonzi ogenda okulonda katunoonye abantu abakwalifayinga kubanga Bayibuli egamba abalina omwoyo w'amazima abategeera ab'amazima kugamba tulonde abantu ekisooka nga balina obwagazi mu kuweereza nyinza okuba siri profession nyinza okuba siri profession bibiri byawukana nyinza oba sirina bukugu naye nga ndi wiringi okuyiga kati nze muleme kunnondayiga ddi abajagala okuweereza bw'oba oyina passion okituufu oyagala genda oyige ojje mumanyi otule kakiiko gwe baba balonze oyige wemaliriza okuyiga ojje tukone mu kitongole nawana kuno tunemugamba nti musobola okulonda akakiiko akanolo kagenda olonda abaweereza naye konna nga tekalina mwoyo era ne kalonda bye kaagala kamusaba ne kamufuna kaba kamulina bwe muloza okugenda olonda abaweereza bonna ne bagenda nga tebaliiko mwoyo bagenda saba mufune era nga balina osaba ennyo Mwoyo abaluŋŋamye twandisabye ku mulundi guno nga kajansi mu guno omwaka gwennyini tugenda kulonda tuyigire ekanisa eyigire mu nsobi fena tukola ensobi tuyigire mu bitongole bino bani abakozi obubi bani abakozi obulungi tuba tugenda okulonda ku luno nsaba nnyo Katonda aluŋŋamye bulungi omuntu Katonda gamba nti kayigire ku mulimu omuntu waba akuyigira ku mulimu tulonde oyo asobola obusobozi obwo oli tumuteeke tumusabe amutulondere kakiiko ke asobole okuyiga kyalina okukola ki okukola tugende tukomulonda ng'asaanidde naye mwebale nnyo naye kanisa yaffe eno yanteekateeka kubanga bategeka leadership seminars okwongera naye wanga siba anti bwetegeka leadership seminars esubira abakulembeze bano okujja naye ekyenaku ate tebajja kyekituufu the church is organized but the people are failing to falling in organization yeyo tubakuba ekibooko ekirala olaba mwezo semina sikiwa nti basomesa kitongole ku kitongole basomesa general knowledge of leadership mu kitongole kyange si byenjagala sagala mpisazo sagala biki nze njagala ongambe nti basitula bwe bati kino ekintu bakyoperate ekitegeera kati leadership nze tezinyambe okuwangala obulungi tekisina kubanga njogera bulungi kubanga njirabirira bulungi okwogera kutwala eri bambi nziza kulabirira amplifier kansooke noonye batrain nze ndowooza bwingi kansooke noonye batrain kubanga ensonga zokwogera adusa kusente naye sebo nedda omukubiza wabera adduse wekansi okubanga olaba amazima nga googeddwa waliwo ebirina obeera streamlined ekyo nabo bakimanyi but I think the church is well organized just nti abantu olw'embeera zaffe ng'aba tulina obuntu obwo ak'obuntu ako nze njagala nnyo Joshua ekyo okitegedde n'enkulembeza obwagazi bwange instead of obusobozi bwa Joshua nze nkuba nga ŋŋamba nti omuntu wano nga bagenda okulonda omuntu ng'ali mu mbeera nga y'omusomesa yandibadde nga at least yasangibwa ng'ali mu kitongole ky'obuwandiisi omuntu ng'ali mu media oba mukwasi wa kamera oba n'omusanga mu communication nga balonda ne balowooleza ku muntu bw'atyo bwe batunuulira omuntu ng'ali mu sekita ya kuzimba
bamulonde mu kitongole kya development mu kuzimba. Bwe batunuulira omuntu nga musawo agende mu layini ya health, omuntu ayagadde ennyo music naye agende mu muva mu kwagala naye ng'alaga ebikolwa akube kunnanga akola bw'ati atendese agende mu kitongole ekyo. Buli muntu bwe baba basobola okumanya obuyivu bwe Katonda bw'aba amuwadde n'ekitongole mwe bakola ki, n'abatali bayivu bajja sobola okuba nga beegatta ku nkiiko ezo okusinziira asobola okulondebwa ne bamuteeka kakiiko kawulira nti kanaawulirirako emirembe. Kale njagala kuzaayo kazindaalo eri muganda waffe Jeswa katukyaza tesitesi wa programu eno. Njagala kukubira bwendi nga sinamuddiza kazindaalo kano kuba agenda tugalirawo programu yaffe eno nga bwefaanana bweti. Ndowooza kyesobola okugamba wano ffenna mu kanisa tukakaneko. Abasinga obungi wano abantu bangi babadde bajja nga tugamba nti kamya mukwano gwange gundi ajje tubirabye bingi nnyo mulolaba nga bateekawo omuntu ng'olaba talina nnyo kyagattako naye ng'olaba kweyagaliza gamba nti wamba sikoze na kamya nze temumpa, wemba sikoze na gundi nze temumpa. Biziza ene kanisa emabega. Njagala genda naawe ekikyo mwami Kamya kyoyogedde nti buli omu atambule mu kitongole kye. Ngenza okulaba nga oli asobola kukuba miruzi 5 ne bagamba ate kakati gwagenda okukulira kino nga bijja kutawanya nnyo abantu. Naye nsuubira nti buli omu anaamanya waagwa nti wano gundi oli mubazzi. Kale ne wetuuka wano mu kitongole kino tugamba nti wetuuka mu by'okuzimba bikiyingirira nga gavumenti ajja kuggwawo bulungi nnyo nti byonna bisobola okugwa mu sekita eyo tusobole okutambula obulungi. Kamba kakomyawo se bakazindaalo gy'oli osobole okuba nga tweyanzeege ebitasi byaffe bino bibadde birungi naye atulaba teweerabira. Tuli ku Robs Media UG, osobola subscribinga n'olekawo ka comment awo wansi. Buli sabbiiti tugenda kubeera wano n'ekiboozibozi kya sabbiiti. Teweerabira, tukwagala nnyo.